nga omusajja agamba genda amazengo Nina ebiseera ebisinga mbadde simulaba naye ate nga nkubira akasimu. Ndebaza okumukuza kubanga omulabira ddala badde afuuse musajja nga kyakola kimanyi. N'abantu b'emukono mbebaza omwagala ennyo. Mujja kunzikiriza bali tugenda mutwala for postmortem bali twagikonfamize ya Monday mukkirize mwenna Mukama Katonda mu ekyombo ekirungi. Nti gye yajja okusoma n'akolerayo ne batukiriza akolereyo afiiriddeyo naye Mungu bw'atubyakola ki ntwala omukisa guno okwebaza abatuuze ba Butaba okunkubira ibaamu bamukuumye ne mumulera ate ne mumukunjula naye ate ntwala omukisa guno okwebaza abatuuze b'Emukono North kubanga bannange ebibala bya ibaamu by'omu abadde abiraba si byakwogerera ne badde mwana muto naye nga buli omu amuwa ekitiibwa kye nga bwe kiri. Byarekodinze ebirikodiinze zebasookeddeko ne bazikuba making sure nti abarekodinga byambyonere babadde bagenda okukola byebatutte nga bayingidde byebatubugunyiza wano bannange mwenna kibi nnyo naye nammwe mbasabira Mukama Katonda abanyweze mu kaseera nga kano. Twabadde wali ku tale senta nga balwana nzirukewo ate nzire wano kubanga nga Kibuula ali wali ataddewo akazito ngamba bannaye ndabuulire ate wano sisobola kuvaawo. Abantu bulijjo tusabasabaka nga batuga munaakakuuma munabaga bagenda kabba kati n'abanyonyola ntya bambe wano bamuse kevirira akalulu kano tunaalaba ekinaddirira newayisa eddakiika ntono nnyo ne batugamba nti ibaamu afudde. Twebaza mwenna abawangaddeko ne ibaamu nga tobeerako n'essuubi otunamala okumuziika tugenda kukola ki kujaganya